yonna gyosinzira okubona Baba TV sawa ya buti oli kubona dio show nizo mwelezao nisha yanga ndiko kubaletera ba diva zabendawulo bayirawe era nga nona kola lero ndese diva ndetugenda okubanga togera naye tugenda kuba tumutegeera tumonyonyeke abise mu bulamu bwe tumanyi atuuka atya okugenda in Nigeria. She is a beautiful diva bo mutunulide really oli ukala wanju oli ukala okizeemu ate manze nkubuuziza oli bulungi kati kizemu kibadde kituufu oli bulungi ndi bukalamu tebagamba ndi bulungi bwe bagamba abagamba ndi bukalamu ndi bulungi ndi bukalamu ndi bulungi okay that's so nice nsangayiro okubona nange nsangayire okubona okulaba kwabyo sangayiro okubonako era I've tried ogezezaamu yaffe si bizibu nnyo era bitufaanagana bayira ninkuyigiriza ebyaffe emumu eri mu Nigeria mubuuza mutaffe wano ogenda kuba neeri mu Nigeria era kubanga katugambe ebika byanjawulo oba okitegeera kati sinza kugamba waliwo abaiba babuza ndawuno mbanziramu ntya era sibimanyi kati kyo kitegeeza ki ndawuno musibe mukyeye in fact nabo balina ndowooza era nenzeramu terina nnyo kyanjawulo bisigala byemu but I don't put my mind on it. Totulimbalimba kwenda tukumanyi tukutegeera bulungi True, I don't. Olikikanga omukyala omukakamu ennyo saawa zino mubizoza nnyo oba mukambwe binagirio ebifuluma Frida simanyi character gye basooka kukunyiza go wagireyo ndango oyagala ya bukambwe Frida obufirimu abeera mukambwe nsi eyoka size parts zokka zenzanya ezibereza obukambwe omuzanyi yenna kati nga bwe ndi wano sobola okuwa ekyokulabirako so kyogera abantu ne batakitegeera wani balooza nti kyabulimba kigenyagenya baibeni kigenyagenya ono omupya eyasembayo be bakayimbira drama actors I'm a member of bakayimbira drama actors okyaliyo nakati nkyaliyo nga tulina ne production empya ejja tujja tujja tukayimbaasa so kigenyagenya by that time I was still in school ekyewuunyisa kyokka nenzanya nga nzanya omuntu ne bwe twenkana ng'ate nze maama we oba okitegeera kyokka ate by that time ate era nga tutwenkana ffe bamu. That is how movies are. Lulimi lwaki lwa firimu kati bw'oba olabye wali we nali ne makeup na buli byali mwezo gaba nange oyo bawadda ne bw'otwala n'owontunako kati omanya nti that's how work is. Movies are oba okitegeera so oba omuzanyi wa firimu character yonna gye bakuwa gyogenda nayo ate olina okugjayo manyi movies tuyigiriza kusomesa kati ekyo kye bakuwadde nti ba viewers abalabi baba bayina olina obbawo ekintu ekituufu kye baagala okumanya so movies that's how they are. Okay. She is a strong woman who managed to work under an industry which already had big names like Omotola, Rita Dominic, Patience Ozuko, Genevieve Naji, Nadia Buwali. The list is endless. Julia Abraham, KGI, Gentle Jack, Ramsey Noah, Tonto DK, Chikaike. Okay. Bold enough and made a difference, but the question is managing Zatia okubeera mu Nigeria all these years Chinekene nebatakola nebatabuloga mukimanyi ekitegeeza ekintu Chineke. Oh my God, kitegeeza nkikozesezaamu Katonda wange banneewuunya kwewuunya tukikozeseza mbukyamu tokikozeseza mbukyamu. omukyala gwendese atudde ku my left precious chair. She is a mother, a businesswoman, a producer,
wafuka ku writer but ndatuka kule. She is a writer and a director as well. She is a director as well. Ndoza mulire ebintu abyogera naye eno tulina kuba tumanya sigenda kwera she is a media personality ino tunyonyola yatuvaamu ashatuma kula Nigeria akolera West Hours ndo ali South Africa nobali ku BBC program bagita diverse ni shage manyaga agenda kubanga nkikutusako tugenda kuba tumanya omukyala onakola lero ali mu studio gwe baita Farida Ndaus gemanya fenna getumanyi tugenda kuba tumumanya the tufu over ebisinga okwebyo kamudize microphone kamudize camera tolo kubanga tugenda maso Farida Wanjai oh Wanjai nawe tabe mu Uganda simwe tabe mu Nigeria nakuni tukaiga we muyitaba kwacheka gogena natusomesa nebe Peter bebaye no bayitaba Wanjai yes aba Nigeria lamisa kwa alikuwa na Baba TV sawa ya bit manyaga wabita Farida Ndaus or Princess Farida Ndaus. Yeah. Nsanyuse nnyo nisho kumpa omukisa guno tegubadde si kyangu kubeera ng'okyazaako kumpewoza Baba TV. Nsanyuse nnyo ddala era simanyi na kumanya. I'm so excited being here with you. To be among the divas. My Nick. Yochitegeera. Sichangu. Namwe abali eyo abagira abantu mwongera okugiraba kyebakola kya mwendo nnyo. Olaba nti basobola okutuwabudde ne batukyazaako kitegeeza nti Baba TV kyekola kya mwendo nnyo. I'm an actress, I'm a director, I'm a writer. BG and I'm a member of Bakanga Drama Actors. I do both, singing as well. But for now, I'm just focusing on acting because it's my passion. Tujakangero kamanya singing as well. Tujakangero chitegera ka Farida. Isazi no jigani Farida Ndaus. Aliko mu Nigeria. Oba abadde mu Nigeria. Manyoze mu Uganda nayo zitushalira. Kujja kuddayo. Nedda. Ante era nzirayo nga bamsenga balina kye baagala ndiliva. Baba ni production rogenda. Ni production bwengenda but I base here bikola byenkola byonna byawano. Ne bafuna time nga baneetaaga lwentambula n'engenda. Nigeria yeta okusinza ku movies tulaga. Aba Nigeria balongo Farida babadde mu tani batakuyoga. Why people bayina that mentality? Bichwa mu movies batulaga. Birogenze no kyogerako. I remember bogenze ku Google some few years back. Nali Nigeria ne normally moto bena wono funa ko bomutambu kuluma omusujja kuluma obo kitegeera ndo kubisomako ndo kulabanga bagamba Farida Ndaus ali very ill. By the way abantu batanga no bisalaba muloze balwadde anti manyi bobera ngoli celebrity baba sijanga mako ba side ya ba celebrities boka tomuntu yenna bofuna ko musujja ene ngombo taka mutwala sirimu you know that kind of a dirty talk. I call it a dirty talk. Because we tetulalenga musujja twalalenga ko mutwe na alali Uganda twalira Nigeria nade baba bakuloze ati yamulwadde kati boyogedde ku kintu ekyo no era we mbanchi jukira njagala kitangaza muti ngali mulwadde normally having a normal malaria. That is it. People natango kubisala bamuloze ati inali ebintu ngebyo abantu abo they are very religious era kibinyo okugamba nti balogo. Njagala clearinga. Let me clear that. Abantu abaloza nti aba Nigeria balogo, aba Nigeria basabi nnyo in that. Tinaludo kira bane Uganda noberanga na waliwo church wano waliwo muzikiti. Balina ku competition nti babuulirira okuva ku macha mpaka bagulo every day from Monday to Friday. Ne batuka nokubanga bakola competition even the Muslim people nabo they are doing the same. Ne wane Uganda. Now boboira bobuulidde ng'otambudde era bagamba nti ne Uganda balogo. Aba Uganda bafeere tebakola. Tebakola Nigeria bebakola. Ate bikuteeka mu kipa bitaawo. Buli nsi yonna erimu ebyo ebintu. Nenze nganze omuntu I don't believe in that. Obo kitegeera nze mbanyi nti Mukama yasinga naye ng'obiwulira wombiwulira ne wano mbiwulira. Bana baano tebakola Farida. Bakola tewali sima bakola batebakola naye nga byonna je bawo babita bya buwangwa. Ewantu tulina culture. Neera balina culture. So ebyo byogamba nti balogonze nganze ku myaka gye maze nga nkolagana nabo sikirabangako
ebibanga byeje ebiri ozinga biri eyo nga nze sikola ki nga sibimanyi since otera okenda nobabeeramu ng'ogenza okuzanya ne production movie eno ey'omusajja agwana mu kyupa yali true story oba just oli yafuna idea n'abizanya? I think it was an idea. Ebintu gyebiri bigenda maaso sijagamba nti ebiriyo naye nga nze omuntu kubanga era ndooza njigira that is long time ago fenanga we are still young guy like ndooza bebintu byebisogamba kubanga otandika okulaba nti these are movies, that's how they do ebintu byo byenegomba by the way nange ng'abantu omuntu alina ekitone oba okitegeera bintu bigati nja kugamba nga tuli bato ebintu ebyenjawulo mu movie era nga tetunaba nakulakulana nga wano wetukola ki wetutuuse bana n'okukulera nga wetukola ki wetuli so nava ddanga negomba okuvanga ndi mbakayimbira Drama Actors nyingira nga ndi musiniato mu bakayimbira tunatuuka wa Farida oyina erinnya lyoyongedde ku matutandika show oba ojja olimbadde nja okubuuza naye ate oli nsooso ojjogera eya Princess Farida Ndawuzi erya Princess njagala twogereko erinnya Princess like oli mumbejja bya ddala yali boyfriend yali kuwangayo tunabera mu relationship olina kugamba baby sweetheart honey bishi nakutuma Princess ne ogamba nze Princess omusayi mwekuli ova mukabaka ki oida ndo nagenze Zara akasa nyo erinnya lyange naneddala eryengeye eryembasagera kenya lyange eriri so special ndi mugeya ate ndi mumbejja kikirekeraawo lyetagala kwogerako ate ebyo olijjangawo ebisala siryejjo naye ngekyo tuva mu kabaka omu tuva bwomu ate netuyingira Kiggala galamidde Ddambwe sigyovama bwakabaka kyobwo abakabaka Kiggala buli mumbejja buli mulangira bane kabaka gwavaamu ate Zaranga munnange tuva mu kabaka Kiggala ate bamuteesa bwobaawo ate zabateesa sibe tuvaamu tuva mu kabaka Kiggala simwabekko kimu muli bekkooki naye era obumbejja mbulaba manyi tekeebulizaayo omusaayi bwe gutyo bwe guli bannange mumbejja nsanyusa okulaba naye nga sijja kwogera bungi nti erinnya tebalimpa kuba kikibuuzo kyobadde wagala okumanya erinnya linja okugamba nti kubanga likwatibwako nga bunoga nti omumbejja tenimwongerezaako liri lyemmanya nti era ogenda ddiremerako linnya eryo buli omu bulwendaga abantu kukibaluma nebuuza tebagaliza ndowooza balina nnugu kati nze nga betwogedde Nisha ndi muzanyi wa firimu ndi meeka ndi muyimbi n'ebirala ebigenderako oyagala okuŋŋamba nti ekintu ekyo bwe mbanga nkoze bulungi omulimu gwange erinnya lyo kangambe linnya lyange lya ssente oba okitegeera lya erinnya lyange sigamba nti batera okugamba erinnya manyi ndowooza nkibakidde ekibuuzo teka okuba nti nawe gyoyinya naye obadde okyakola what ate erinnya lyandawo si bikibi kinonono yes erinnya liri connected liri nga ndivudde ekyokubeera nga ndimu omusaayi ogwabambejja that is there but okuddako eri erinnya lyogaye nti omusajja yalimpa wandibadde oyogera directed Farida erinnya eryo lyani lwaki olyesiba kwe mutera ena kubuuza ekibuuzo ekigeza okunziremu kino Farida soke tukumanyi Farida ndawooza nga tetunnaba kutuuka eno gy'otuuse n'erinnya tonalifuna waliyo Farida omuto gwe tutamanyi abazadde bo baganda bo be bafuna that opportunity okumanya naffe twagala tukumanye Farida yaani azin kubanga olweri nayogedde ddawo oyogedde byetumanyi gyenzaalibwa biki Farida sivudde wala nnyo nzaalibwa wano mu kibuga wennyini Kabalagala wali eri ekyafuuka ekibuga ky'abazungu kyabalina ku ssente abakyakaze nezaalibwa mu ddwaliro Nsambya hospital tebanzaalidde Kabalagala ku muzikiti nenzija nga nzikibwe Kawempe wano kumpi wano Kawempe naye ebintu bijja bikyukakyuka ate tuli mu kibuga ate tubeera nga tulina n'ekijja ekirala ebugerere era ndi mwana katugambe mu bufunze katugambe nti ebugerere Kayunga gyetujja okutwala Kampala baziikuula baziikuula bintu bigenda bikyukamu
naye sijja kugenda nti olw'ekigwa kyekampe tekiriyo kyekiri ne Kayunga Bugerere abazadde okuntwala mami gyali dadu wange yafa may so rest in peace ne mami wange gyali naye siweewala w'Entebe era bamuzaala Ntebe era aziikibweyo tewali walala bazadde wange Nalongo Fatuma Namyombya dadu wange the late Haji Yusuf Salungu ayebase Magombe tekeza ava maka ga ddiini ali wa ddiini Shifarida ndi musiraamu na interview muje nakulabako nogakole bulokole Nisha lwaki eyo tetuvaamu nedda osobola okubeera nga nze Nisha ojja kunsanga nga family yaffe y'abasiraamu nti erinnya nkyalina naye ate ombuuza oli wa ddiini ki nekugamba ndi mulokole nga eddiini gyeneyakati emyaka gyange naye ngaate ewaffe bamanyi ndi muki noli musiraamu yes tonnasalawo wawoogwa ate oba ogambe nti nzaalibwa mu maka masiraamu eddiini ekyagirine nkyakirina eddiini kati ate ekiri ekyobulokole naye Katonda y'omu tekigaana tusigala tumanyi nti ffenna tusinza Mukama ali omu era tekiŋŋaana ti ngamba mwana omusiraamu alinya atya mu church ngamba tibibeerawo abantu tubalabye bangi aba bakulembeze nga netubalaba nga gye bali mu church nga bakyetaagisiza ddala nti you have to be in church n'obeerayo nga kyetaagisa ddala nti you have to be at the mosque ate era nayo n'obeerayo so Nisha tukimanye nti ndi mwana musiraamu zaalibwa mu maka masiraamu that's it obulamu buno ng'okula bwali butya wali muwalalulalu wali mukakkamu abambejjanga batera okuba abakkakkamu kyenja okugamba nti nebaza abaparents bange ebyaddala wezoga nti abantu balaba balina enjala abakola bati beesiga abakola bingi nnyo byetubeeramu nti bwokula ojja n'otukola emirimu gyemulaba ogenda okwesanga nga omuntu yali takuziza mbiri ate ayina njala ng'oziina olw'okuba nti tubeera nnyo mu maaso g'abantu twagala okubeera nga twagala tutunulenga entunula yetufaanane okusinziira ku mirimu gyemukola so nakulibwa n'eddiini ey'amaanyi ennyo nga nsiiba esswala 5 buli lunaku kyova nti newakaawo kabalagala omuzikiti weguli kabalagala ku muzikiti wennyini awo nga togwa swala nga sigwa swala n'ekisebo nga bwe kituuka nga osiiba mpaka n'okimalako okuleka ng'olina ensonga ennene gye sijja kwogera definitely n'ensoma okuva ku yasalu nangenze kujuzi mpaka ku Quran zegolabawa era ositolina mubikola ku Quran nesi kusomerawo nizo okubanga simanyi ruzi ntizijja kuba nti Quran yonna ngimanyi tibulamu manti ekitegeeza naye at least obikola Quran nenji kusomera nti kino bwekiti naye mba simanyi ekitegeeza tegeeza Abanigeria bakulemererwa eddiini okimanyi oba okitegeera nengulanga ndi mwana mukakamera bw'otunya amasomero gange kuva Kibuli gonna bwe gatyo kuva Kibuli kuddemu okuva ku Nazareth genda kuddemu otyo nasusa bwentyo Lama so somero gange gonna bw'oba gatunuulidde mbadde mu masomero ga ddiini so sijjagamba nti nakula ndi mulalo ekyo tekisoboka gyenva banguza ndoza ensonga lwaki nsobodde kubeera nga nsobodde okuguma ensi tebanyangu anti ofutuka time n'okula n'ova nga tukyali nnyo mikono gy'aba parents bo nga nawe olina okwenoonyeza akawugo anti tulina bazadde tebakutuusa ku university kusoma nsomye era nkyagenda okusoma tekukoma kati nga bwe tugamba nti nakola diploma secretariat right now nkyagenda mu maaso n'emisomo gyange nga njagala kola ndi ku drama MDD njagala nakyo kisome sijjagamba nti banina degree yakyo no I'm still on the track nkyakiriko kisome nkivunuke kyobalaba nga nsobodde okukola byenkola byonna nga biri mu line ya drama. University wasoma before oba that was before. Bakutogenda ate mu movies omuntu obeera ne passion nga mwekiri naye nga ate abazadde bakulowoleza kirala nnyo oba okitegeera ebintu byokusoma bino birala ojja nga bo balina ebirowoozo byabwe birala nnyo era natuuka nembeera ng'omwana kubanga nze omuntu ekya drama
chandi munyonyonyo like I want to become a movie star. I want to really kubanga nze passion je naina nene ngamba at least nwakirabire ko ne kebe diploma at least so nitwale eyo but nesigala nga naze ekintu kyenjagala. However era nali sisobodde kuwa bazadde bange ekyo kye baali baagala okubeera nga ndi musawo ntunga ebyomusawo. My father ebintu byali balowooza bwe babeerawo ate babyagala bya law naye ng'ate nga nze omwana tukiriza Farida wali oyija nga nze nina ebyange ng'omwana byenkola kibinjaga obutaba disappointing nemanya kansooka enkola ya diploma okamanya ate ko tomala kgenda wala onawo okakoledde osobola okukakola so bintu bya pampana byakugezaako si byangu. Parents bange bagezaako okunkuza obulungi mu mbeera ennungi naye obuzibu busanga okuze tetujja gamba nti ndi perfect no pampana so tukuyita abaana babalina engeri gye bakiyitamu nti kupampana so that's how life is. Tukyakitwala tugezaako okulaba nga ebirooto byaffe nga nze nti mbikusanga bwe mbyetaaga. Tukoma okukira ekibuuzo ky'obadde ogezaako okungamba nigamba tujja kiddira Mulangira Ndawusi. That is my ex. That's my ex. I met him nali muto ddala 17 definitely nali muto very young nemusinkana nembeera naye esaana ekituuka netwawukana twawukanye for 8 years now but obulamu busigala bukyagenda sijja kulimba bantu nti still there naye tukyalina enkolagana kubanga he's a father of my child, a baby girl. Her name is Phyllis Lydia Nasuna. So bwentyo bwekitwalaganya mwekitiibwa ng'omuntu because he truly loved me. I was young nampa omukwano gwe nali neetaaga era baba byogera there and there blah blah blah. People talk a lot of nonsense. Taba mchawa ya abasajja bangi, that is not true. Naita sola kwa public men can say the nonsense, it's a normal thing. Naba abali eyo tutamanyi bwe baawukana n'abaami baabwe bane bakyala baabwe boogera nnyo mu busungu ebintu ebitaliyo. So my life was so clear. He loved me and I did the same. However nalijja ino okubukamu sikati nga bwe nkuze nti ndi muntu mukulu sobola okusalawo sobola okumanya ebintu ebitambula naye tekinzijjaako okumanya nti nali naye nanjagala time netuuka nebigwawo. I was still talk. Manyo obsesi na tukola decision batuli bato niwo okula n'ogamba they are forcing era namale mtu nebigendera mu time nga bali bino ogenda ne maliriza byonna emisomo gyange na buli kimu kyonna ekyali kitambula. Mulangira Ndawusi nina ebyembuzabuza oli Mumbejja oli Mulangira waliwo kibibanga wati nkugambye nti ndi Mumbejja ate era ndi mwana Mugeye so kati ntaga yezaagala ebyo badde kibadde kintabudde Omulangira n'Omumbejja Mulangira n'Omumbejja abalangira bekkooki omanye endyo za njawulo naawe obimanyi. So naye ne weba mistake era ndoza ebeerawo but bibeerawo ate nomanya n'okiraba nemukirekawo naye buli omu alina obuli olyagwavaamu. Tabloid zaabisala bw'omwana gwe wazaala siwaamu nange bwe batyo biruma naye ate tebisobola kunuma lwa nsonga nti ekituufu nze mba nkimanyi. It's a photocopy. Bibaawo n'obiwulira bano omwami yabyogera I don't know simanyi kituufu kubanga nze abadde takingambangako kiri awo nakikakaswanga era aba aswala oba okitegeera. Abantu boogera nnyo ebintu nga banyize ate nga anyize nga n'okunyiga tamanyi kunyiga gikuba kukoze eki gikuba kufudde naye omwana we tekiriko kubuuza. Tuzinayogera ekigambo ekyo let me make it clear to the public. Yona boogera nayogera omwana we and the father is okay with it. Era tuna relationship eyo ekitiibwa nga tata w'omwana. Erinnya eryo Ndawusi erina ngeri gye likwafectinga mu ggwe nga lisobola but sina kyakikolera. Sometimes it does. Babalooza nti abakyali bonna oba ebintu ng'ebyo biruma naye ate tebisobola kunnuma nti kati erinnya eryange erikola ssente. Ewe nkola nti asobola kulyejjako naye ne bwangamba nti erya Ndawusi litwale simanya lijjeeko I cannot. Erinnya lyange erikozi lya ssente era kizibu tasobola kulina Farida
definitely they always say ate no ita Farid ulianga kuliko ekibulako tiliba complete koino konera ko Farida nda kusomera nkatono kwenchekera naye mutufu yeah true omwana taina effect yonna gye yali afunye musage eno yonna. I've been a good mom. Libairawo waliwo situation eyatukanga eri very hard, truly very hard. Kuwairanga bugambi nti baffe tabatera bikweka nga bingi nga biruma naye kyeŋŋambe nti nalaba nnyo bazadde bange kye bampa nakula ne manye bakwata omwana bampa essanyu kati nayiga ebintu bingi nnyo nembeerawo mpaka nga Mukama bwe yajjanga ebintu abikyusa ne bituuka mu kukkakkana tubeera nga tusobola okubeerawo nga tukolagana bulungi. Kyamukosa ng'omwana waffe ewaayo naye kati buli kimu kiri kirungi ate nze namuwa laavu ng'omukyala aze singa omama kati mwayawukana temukyali mwenna just mwana yabagata. Yes. Jim Ike nabadde ki tumumanyi ngani ffe ba in-laws ebigambo ffe ba in-laws we ba in-laws sijja kukyawakana kya happeninga waliwo enkolagana but tekyaliwo for now we just friends. Ike byaggwa Farida lwaki omuko waffe wamugoba buuti tufunye essuubi mwali tufunye essuubi tufunyeyo muko mu Nigeria celeb era na bonna bibangawo naye byaggwa bambi sorry mwalaba mwali mumwagala buli omu bwekiri baali tumwagadde n'okusinga ndowooza gwe yali amufunye bwekiri ate mukyali mwenna mukyagwawo nenga musobola okuganya si bibinyi byaganda musagala ayitawo itoyogera tubiteekamu ezo strings attached or whatever feelings whatever they call it kubanga acting mulimu nno gwa ddala so katosobola kuguzanyira so yeshero katuwemera relationship mami na mukyala girlfriend boyfriend it was the normal thing girlfriend and boyfriend baby tiye tukako ku level twatuuka naye ebintu bireke byaggwawo tubiveeko okay yeah kati amaze okgenda tumuvuddeko tulinayo omuko omulala omu Nigeria in courts era lwaki abaka Bannayuganda baba babisala mwagoba agala kubako abali mwagala tufuukeko ku bazari mwagala beeyo tukyuseemukko ku diet ko waali naye sijja kwogera wajaba wawano Farid wakomawo kubakoba eno tegamwabagobera ddala baba n'emize gyegimu waali naye sijja mwogera naye ng'akimanyi gyali mwagalanya ati naye anjagala he loves me a lot and I love him. Mu Uganda tulina basenga bangi besitasobola nakumenya manyi bwe nesenga kula namajeje bagatte nnyo senga kula nama ye muntu gw'ekyokugamba nti nze muyigirako apart from bantu bayinza okugamba nti senga ayagala oli senga no buli omu alina choice ye oba okitegeera ate tekibufuula muntu mukyamu nti oba muntu mukyamu senga nze senga kulanama muyigirako ebintu bingi ng'omuntu omukulu era mutwalanga senga ye muntu nti bw'oba olina ekizibu osobola okugenda gyali n'akuwabula mu nsobi yonna gy'oba ogenda okukola ne bw'oba olina ekizibu ye muntu akwatira wamunaga nti munange ngenda kukola bwe nti nakola production ng'eno oba ekintu bwe kiti nti mune bwe nti bwe nsobola okukola ki okuyamba but mainly ye muntu gw'olina okuba nga olina ekizibu okubuzaabuzibwa ng'omwana omuto oba ng'omukyala bwemba muzabuzibwa nga nina ekintu kyenjagala okukola bwemba njogeddeko naye asobola okumpabula nandaga straight line zebwenti obwenja okukitwala tewali nnyo nti oba kyoba ki nedda senga muntu muwabuzi ate era asobola okuwabula n'akubuulira ensobi n'akubuulira ekintu ekituufu ky'olina okukola so ye relationship gyendi naye baabisala mbugwe naye mwami ebbaala yakunyi Florence akati bannange
kati soko tundire senga kula nange ontunuulire nanga tukyembiwunya sente zayo Farida sente oli ng'ovudde ku kya ssente bwenatuuka n'ogenda e Malaysia gwetuuka ku kya ssente naye byonna mukazi wattu ate kwiri bamwogerako byabwereere mukyala ebbala yatuuka butuusa essaawa ye ndowooza kyemmanyi kubanga sijagamba nti oba ninagigendamu nga ngigendamu toba yiyo ebyo nange ebigambo nkola ki mpulira biwulire so kwini ebyebbaala ye yabeera n'ebbaala ye natuka ekiseera ye nagiwumuzanga ye nayagala tagende anoonyeko ssente endala akola ebintu ebirala kwini kyali bulungi nnyo music alina n'akayimba akapya alina korabu gye yakakola awo namuyimbi waawo akomawo dinaalimulese ku divas era olina okumuleeta ndowooza tujja kumunoonya okubeera okumpi naye nja kumusembeza nja kumuleeta she's really there even into the movies mwali ne movies yasala na yes mwali Mkwini oyo abadde muzannyi naye nasooka akakanya okuzannya okwo n'agenda mu music but yakomyewo mu full swing nkulaba ennaku zino tukyava ku social media anti twafunye omuko omulala dokita ebyo nno sibimanyi bulungi anti kambi kunnyonnyera oba tobimanyi kati muka vidiyo kasiri muyembe message yali nga ya muntu mulala yali indirect go ali vixi yango vixi ni ako kanyi kale gogo bali kwegamba gwali ayisa abantu amalusu gwatambuza omulema oluyimba olwo lutukwatako ffenna abakyala abaleeyo nga tunyigirizibwa yayimbira nsi fena abantu abali mu kikolwa kyo kimu oba mu mbeera emu kitubeerawo nabeera n'omukyala oli mukyala wagonjibwa oli mukyala omulungi atuukiriza ensonga zo ng'omukyala naye ne mubeeramu ate abaami abamu abatalaba bulungi kikyoli there are many outside there they criticize a lot naddala ffe bwe tuyimiridde bwe tuli betugamba betweyitanga ba celebrities tufuna obuzibu bungi abantu balowooza tetufumba balowooza tulina abasajja bangi balowooza tetulina mpisa no naffe tuli bantu ng'abantu abalala bwe bali ate tufumba ne tubeera ate naffe ne twagala ng'abalala bakola ki so ate n'osanga abakyala abalala nga balina emirimu gye bakola nga kere ewaka n'agenda n'akola other men don't like it watugeza nagamu abakyala abakeera ne bagenda ne bakola oyo naye aba mukyala nabale nabandowooza bwe zityo gyebali ate n'abaami abalungi gyebali so message eyo yali yakijjayo ku bantu abayisibwa mu mbeera ng'eyo abateweebwako budde but kiri nti oba yali ayimbidde nzeba yayimbidde muntu mulala no oba dokita gyali tewali mutawaana omulabi antaba ku Baba TV essaawa zaffe olunaku olwakyeka munange zitugenzeeko munzikirize mbasiibulire wano mbasiibulire wano Farida tukyali naye sandejja agenda kuba ayongera otunnyonnyola siri muyembe ono ddala kituufu byatunyonnyodde byebyo oba n'akyusaamuko n'atubbira ku kyama kitutawulidde olunaku olwaleero oli ku Divas Show nekyage manya gange omugenyi waffe mu studio tuyina Princess Farida Ndausi muzikirize mbasiibulire wano ku kamera kubaddeko Shafik, producer Shafik, editor Shafik, mu control room wabaddeyo Ziwa niwabeerayo ne Sauda sigadde ndinisha Baba TV mubeere bulungi kyabazinga osoga fumbuwe.